Yes mukasi akantu olekede kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Omulaye Katonda byakola nze nagamba bange kama wabuyinza naye nga kinna mubiri bonga bangambye mbonno byakulumye nga surprise nze my girls aba Bush fashions nenga naye yantemyeko ekigambo nga gwe to nange yasinno ku surprise eyo yaliko naye maama wallahi waliko naye maama naye nga mikwana abatulaba mu program omisomo agala surprise your loved one Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo nyingiddewo tugenda ku surprise nga jajja gwe mugenda omanya amanya maaso awo tumwagala nnyo jajja era batugamba surprise n'abawo Friday nga yakava mu Juma every Friday tamisinga kusaala naye nga muzzukulu omulungi yasinzidde Bulaaya n'atutuma tulete surprise ya jajjaawe nti amwagala nnyo ate amubeereddewo era ye hero we so nga anoonya engeri gy'abamusiimamu so jajja we are coming to surprise you n'agamba jajja wange siina nnyo naye nditwala bingi afa tatuuse so kyonna Shifa ekisobose mu planning muntetenkanye mutwaleyo jajja wange afune obubaka nti mwagala nnyo era musiima naffe ne tugamba ebyo otuuse bye tukolera ddala era nga wootulaba olunaku olwaleero tusinzidde wano Makinde ku madirisa opposite KCC ku Osh Fashions and Bridal Works akakanema kwogere jasi nkufuwe kwogere nkufuwe ebiri giriwa gasoko kwogere giriwa ebiri kwogere akagambo soko mpereze ensawo kanjire kati awo biganye kubanga gwali kutegerera nze kano wano nsobola okukala kasome ati nange koche naye nga mikwano wetusinzidde olunaku olwaleero ngero bajjukiza tulina essuuti ez'omulembe tulina dresses ezimalayo abayina red carpet abayina prom parties abagala changing dresses we have them. This is really a bigger one around weight in the ballroom dresses. Yeah, we have beautiful gomeses. Zonna ezikola ku mikolo gyonna kukyala kuhinjira kwanjula engoye zonna tuziina and we have packages as well. Abagala packages okukyala package kutandikira ku 65 kakadde okudda waggulu kwanjula package atandikira ku 1 million. Then wedding package etandikira ku 2.5 package ya wedding. So ne gowns tuziina dresses changing maids dresses byonna ushers abagala uniforms we have all of them. So mikwano sibariseeyo ensonga lwaki leero tusimbudde Osh Fashions ebimu ku birabo kwaliko gomesi ate nga abasinga mbadde mulowooza nti gomesi tulina za mayinja zokka kumbe bannange ani yabagamba. So nengamba kanzije nammwe olunaku olwaleero tukyuzinga gomesi ya jjajja waffe omulungi muzira kise yakola ebirungi bwe tugenda okukyalira leero tulonda nammwe. Yes, gomeses tuziina nabagamba tuviira ddala ku mitwalo in fact tuviira ddala ku mitwalo 6 nga tekuli kitambaala. So mitwalo 10 lubaako byonna ebigenderako. So tugenda kyuzinga nammwe nga tulonda olugoye lwa jjajja. Sharifa tukyuzinga olugoye lwa jjajja tugenda kukyuzinga nammwe tulonda olugoye lwe tutwalira jjajja. Cause nagambye client bwe tugenda okukolera surprise nti munnange tukola ki nsaba olonde tukuwa ebifaananyi nanga Shifa nkwesiga kyonna alondera kyekyo nkimanyi tojja kulonda kibi. So we have these simple gomeses for mothers bajjajja naffe kati kano okambala omuwala omuto bulungi n'okubako ekitambaala ekigenderako n'onyuma naffe kale buli muntu ng'amayinja mu budde obwe you see tuli mu kukyuzinga lugoye lwa jjajja. So lwe tukyuzinga lwe tuteekako ebigenda ekitambaala. Wow. Gwe waawisa. tulonda lugoye lwa jjajja lwe tugenda okumutwalira.
mu surprise obugoye bwange. So tulonda lugoye lwa jjajja lwe tugenda omutwalira mu surprise ya leero. Tuli mu kulonda mwagamba wano mbu mayinja gokka ge bayina wa eggomesi zonna tuziina. Tuli mu kulonda olugoye olugenda mu surprise ya leero eri jjajja. Muve ku mawube wamma mulonde. Abali ku kamera baleka balonze nadda nga mmwe temunnaba baabo bali mu kulonda mu comment section. Sharifa yabalonda. Atokiraba nze gaye Sharifa yabalonda kuba gwe njimanyi oyagala londa eno. Tulonda olugoye lwa jjajja. Avaayo jasi bambi otulwisa. Wamma tuziina engoye muzirabye ku Hosh Fashions. Ate nsuubira zaayo video kube screenshot. Engoye zino zitundibwa n'oba oyagala tulukutungire we can, but soka ntuzikuuma mu material. So zino engoye zonna z'olaba osobola okugulirako laba kino nga wakubyeko ekitambaala kya purple. Wow. So tulonda olugoye lwa jjajja lwe tumutwalira mu surprise y'olwaleero. Mutulondereko mikwano. Era bwoti bwojja wadde toli Uganda engoye teeka screenshot abatulaba. Sharifa tulonda olugoye lwa jjajja. N'ekitambaala okirabye? Kale tojja kwongera ebbalaga engoye zino. Sharifa olonze abalala mulonze eki. Florence tulonda lugoye lwa jjajja. Sharifa olonze olwo tusooka tutereka ekitambaala kyako tulabe. Tijajo mulungi you see you know Sharifa banga agisibamu wano omuntu bwoti tulabe. Gomesi ya jjajja tebati akakamasama ne bolooza tekavaamu fe wano tetuziina ezo ezivaamu. Mikwano musibeeko bwe bati omuteekeko half nga bwe mbalaga ku ngoye endala na mubiri weeyongere eno. So mikwano take a screenshot bane gorumanyi nga tulusibye ekitambala kya purple pink. Take a screenshot ongambe Shifa ako kwesiva mama kagenda okwambala Christmas oba kagenda okwambala week ejja nga musurprisinga oba kagenda okwambala ku birthday. Take a screenshot tuina tubuyina laba kano banna omukolo gonna oguddako gwe bampitako. I wanna wear this with a coffee brown kitambara. Tukayina ne mweri color nagitadde wali eya sauce eya cream just gijje okutamako eri awo wansi bikula eno mu cream color and kind of coffee brown. Nedda nange kikambwe nedda tunula wane ebimuli okeberenga ebimuli obirabye bolaba gyaleese efaanana eno mbuzikyusa kala ziri totally opposite from the other. Yanguwa bantu lulo olugoye. So eno ye kala yalwo endala mukalabye mululabye obulaba obugoye buno konna kakutuulako kaweweera kagonda tekakyuka kala. Tuyina original good materials. Kano kalaba ngo kataddeko purple. Kalaba akagomesi kano. Take a screenshot oje. Tetukoma kwambaza abagole jinja ku jinja elegance naye tuyina ne zino ezigenda mu suitcase ku mikolo. So akagoye tugende nako oba tutryinga olulala. Jjajja kana musanyula. Anti twanguwe tumusangeyo jjajja. Kano kayina nnyiniko pozi kajjeyo tukalabe. Leeta ku kano kano olwo yakasibako ya eri fine
Okay. Yeah. Look. So gobo yagala kugaba gomesi 10 meka basenga mu makesi mugenda kwanjula mwagala ze muba wange ebirabo we have them. Zizino zijjudde nyingi sina zezino zokka zijjudde eri yonna. So tujja kwongera okubanga tuzibalagako. Look at this one. Look at this one. Look at this one. Look at this one. Wow. So just know obugoye tubuyina kala ya jasi nyingiddeko mu kala ya jasi eno kagenda ogulira mami we gozo okalabye mama wo muwadde ogomesi Bana ngendo mu wa gomesi naye ati bana look at this one. Okalaba. Look at this gomesi kaina ne red. Mubulaba obugoye bannange tubulina you people. Mubulabye bw'otaddeko ekitambala kya red maroon. Mubulaba obugoye mupakinge eyo just leta gift bag tupakinge olugoye lwa mukadde. So tusobola okuwaayo just otuwa kifaananyi omuntu wo olugoye ne luba delivered ne weetaba surprise naye nga gwe just oyagala delivaringa lugoye tuveeyo bandabe bambi yannyo okundaba nga just oyagala delivery engoye weeziri tulumakinga bulungi abagala kale ezikakkanye but classy. Look at this gomesi girabe okiraba kitudde mulimu ka gold tekasiimuuka kiina ne kakkala kano nze kambalage engoye shifa obuzibu amayinja olumu mangi ez'amayinja nga bategeeza zino zizina obugoye ng'ate kati kano ŋŋamba ogenda kajjawa kano ogenda kajjawa ewalala okujjako wano ewa shifa abaagala bukala obukkakkanye nyina abakyala bange ab'Amerika mumanyi okuŋŋamba nti shifa njagala akagomesi nga tekasukka 2 colors kalimu oluplain nze nabategeera nakimanya mutegeeza buno obulinga bu plain color nga bwe kaba kasusse colors nga they are like 2 you see kati tuteekako ekitambala ne kirujjayo this color kwegamba otuuka ku mukolo ne bagamba oba yabadde ayambadde kala ki eri awo si red si orange si black kye bayita omuntu omwambazi kati laba bikala bino kirabe bagamba yabadde ali mu kigoye kiringa gold kiringa green bannange kino ng'otuuzizaako ekitambaala kino na wano nkituusirizaako amaaso ne gold agendako okitegedde kinzirizeemu kambalage engoye tugenda mu surprise naye nfunye chance ebalaga engoye mumanyi okugamba nti bannange daba ekigoye kati wano omuntu anakudescribinga atya bino ebigoye kyoyambala nga totegereka yes kirina material Sharifa uli ya material bano ba customer bange banjagala plain colors nga tebagala flolo. Those are the gomeses. Wow. Then look at this one hana omuntu wa alonda engoye zina ali so selective. Oh my god. Omuntu alonda engoye zino ali so selective. Look at this. Look at this. Otegako ekitambala kirimo olulayiraaka purple lilac yajja okwaka kuba neve azikiza. Saba abaagala olwaseemu nga lwo lwaka kana akagomesi obeera okagamba koki. Okalabye tukawa eno ate ng'era weekiri wano ekitambaala. We have them. Weebiri ebitambaala bijjudde. So olugoye tulukuwa luliko byonna ebigenderako. Tutwala surprise era mutugoberere tugenda awo ku Nikan. Mumanyi wajjajja waffe wa mu kibuga. Tugenda awo ku Nikan. So mulaba akagoye kano olaba bukala
gold, white and black. White alinga ina kasuva. Abagala nga colors si nyingi. Kano twakalabyeko mu kala endala then era neeno. Twakalabyeko mu orange kati laba wano. Mukalabye akagoye kalabe kakutuulako wenna n'owuliranga wow. So nze kambalago obugoye kambalageko buno bwe mutadde wano ziri endala ze mu tereseri n'abalago olulala. Akagoye nkugambye zaayo video taking a screenshot ojo ngambe shifoolo olugoye kwesiva otandika okusibako ssente noba oyagala osibako mutwalo nga bw'ozifunye ffe wano si bya stress nammwe. Look at this. Neraba akagomesi. Kalabe. Okalaba akagoye. Daba akagoye kano. Nze simanyi na kumanya kyemwagala bamaama ayambala akagoye nga bagenda kayiga nga kali unique. Kano. Hey. Bannange. Nga kala kukyala kati kano abagala tunyankole mishanana tubuyina. So, see this gomesi bannange material. Huh? Look at this. Look at these colors. Muzirabe tukutungira ne lutumutuukako nga luwedde. Oziraba colors. So bannange surprise tugenda simbula. Nimbadde ngambye kambalage ku bugoye musanze nga ndi mu mood. Tukawe ekitambala kya royal blue oba coffee brown. Kati laba akagoye kano. Look at this. Nayi ku material ko. Laba colors zino. Laba akagoye kano. Neruno luno ba sweet lovely people abalungi bange ba lovely customers. See this gomesi. Laba colors zino. Hey. Kati temuddamu gamba nti shifa ekikulu gwe mayinja gokka kirabika lwansonga amayinja gembadde nsingo balaga kati obudde bwammwe mbuyina zizi n'engoye. Laba kana akagoye mazima mukalabye bushifo ina za dry cleaner mululonzo olugoye lwa jjajja lwetwala mu surprise. See this. Laba kano. Wow. Kalabe. So bannaye kankomaawo for today. Tuneyongerayo naye nga mikwano come with us tulabe jjajja surprise oba enaamusanyusa oba teemusanyuse naye nga ffe tugenda kusimbula wano ku Hosh Fashions Makindye ku madinisa tutwaleyo surprise y'omulungi waffe omuzira waffe gwe tuzze okucelebrating olunaku olwaleero nga tumwebaza okubaawo okubeera jjajja omulungi na bingi nnyo ebirala by'omugenda okubanga muwulira okuva ew'omuzzukulu we ng'abimwegambira ng'amuwa obubaka obubambi nti amwagala nnyo amusiima nnyo era amulowoozaako. Awo wennyini ate nnyongera bajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road Najjanankumbi near Cobbins Motel bakuba ebifaananyi eby'omulembe mubeekwate togenda kwejjusa. Bali ku 0789 34 3802 oba ne basanga ku 0754 19 24 34. Gendayo mukwano booking gwe wenna alina omukolo ng'olina ky'osuubira okubanga celebrating a birthday, kuhinjura kwanjura, wedding oba proposal oba ogenda proposingira mukyala weekwate Hypex Studios era nga bw'omala ofuna olugoye ku Hosh Fashions oba weetaaga ow'ebifaananyi omulungi anajjayo engoye zo bulungi nnyo ddala ye mukwano. So bagambye zichanging bwe ziti tuziyina colors ez'enjawulo, designs ez'enjawulo, we even customize tukudesigningira gwe kyoyagala any design of your choice so we bring it to life. Gwe kiroote ffe tukireete in reality. Dream it, we bring it in reality. So come with me, we love you so much. Stay tuned mbeereko temuvaako tulabe jjajja reaction ye weenaabeera.
Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Bannayi tutuuse we tulaga Hajjati ani? Hajjati Fatuma Kizito gwe tuzzo surprisinga jjajja wa Nashiba. Nashiba tugenda batumukubira essimu nekani eri wali waggulu wali roundabout nekani eri side eno liri bwe lisalamu ligenda wabona mwaya bwe kisalamu so lino lidda mutusabire bana ebikomera tebiyiringa ebikyo ebikomera njagala noteekayo omukono neggulire fudde olulala bakutemako akakono kozi oli gwe badde batugambye okukubira yaani wanje how are you? I'm okay dear, how are you? Bana bulijjo ndaba webale kundaba oli awa gyetuli ye mama Feyo mmanyi gyali ate ani jjajja Hajjati Fatuma tugende bannaye anti ayinza otya aho nazze tuyamba bakiraya nti bafaani babimanyi anti tetulengerayo muntu kati mugenda yikawa agenda abamanyi badde soko olabe tulindire wano nze gwe kyoba omanya buli wemba ku TV bafaani bange mbanyonnyola nti gwe wondabidde nga nzize surprise negattaako nyambeko tugikole ffenna kati ono ye yakitegeera gwe weegatteko gye tukole emirimu akomyewo bane obuzibu agenda bagamba nti Opushifa aleese surprise abanoonya okitegeera ekintu ekyo akomawo yes nga muneegattako nga ku mission wali how Mama Feyo anti katulabe Mama Feyo tomunnyonnyole tugende katulabe Mama Feyo omubulidde ekiriwo
Omugambye oti. Omugambye oti. Nze mbuza waliwo omwana aliwo. Kati gwe mbuza Ajati namulabiko ng'afuma naye sinamulaba ng'akomawo. Kati ye mama Faye Ajati bwe yafumaze Juma teyakomyewo. Nedda Juma alabika agikwatidde waka naye alabika alina omulwadde ensambi ali bubi. So kati ne Juji yabadde naye ne leero ndabye bafuluma nga bagenda. Bambi. Wow. Mpozi okumukubira akasimu. Katuyingire tulabe oli then oli tukubire Hajjati tulabe. Kati katugende tulabe maamaani. Olaba wali pesi. Mwina abaana bemugenda osangawo bwe mbambuza mama Faye yajja fuluma gyali. Tweyanza. Dalawo. Osibe nawo ekyo. Teza kaoma. Kitegeera ekintu ekyo. Kyokka nga yagamba olwa Friday sure deal abaayo. Sikyo? Soko yimirira wano. Mujebaleko? Tubuzaako ku mama Faye. Wanje? Nze amubuuzaako ssebo. Wanje jebaleko nnyabo. Hello. Gwe tuza surprising abangambye taliiwo. Kati tugenda mukubira bukubizi. Kati tukoze tutya? Gundi kati gwe ne bwe gamba. Gundi yatutumye Nashiba. Ye yatutumye eri jjajjaawe. Naye kati yampe namba yo nokubire. Nengamba katujje buzi. Tomukubira. Tomukubira nti oyinza omukubira n'okola ki? Omulinze kituufu yagambye omulinda ajja. Bangambye ali nsambya ku mulwadde. Kuva jjo. Kati bwoba omukubira wandi mugambye nti ono yamwagala. Wabanga abadde yakulinze. Kituufu. Kikola ekyo. Oyo omumanyi? Omumanyi? Assalamu alaikum mama. Nenda akoze koleke. Wasibira mama. Okimanyi nkulinze nesumagira n'okusumagira nengamba owayika mulega kukubira. Bangambye ogenze kulaba mulwadde nengamba sijja kukupa kusa. Era ndi wano kati obadde okomawo. Obadde onaatera okukomawo oba ngira neetooloolamu.
Segeza muri bakusaawa ng'eyo waziri 12 ati twalina obutaala nina ne byenjagala okukebera ewuwo sanyaze okuba nga geekyanze gonna nina okukekebera okuva ewuwo ati nina n'okusibayo akataala kano nkaleesa akapya byonna mbireese lumu ankulinde maama kati obwo bwawedde dda njagala kuteekayo liryo aye kangira nkulindako ani agambye omugamba ku ssimu waliwo agambye omugamba ku ssimu mbusimanya ti maama tayagala biki bannaye tebamugamba waliwo agambye agenda bimugamba ku ssimu taliiwo mukwano it's not a problem ate wuuno eyatutumye bamumanyi ono wuuno Nashiba mumumanyi eyatutumye hey. Nashiba wuuno ajja ayogereko naye wuuno kuno ku ssimu eyatutumye kwali boogereko naye bannange waliwo anko waliwo agenda abisazaamu nga wadde agenda mukubi agambye yenda bimugamba tabyagala uno si tetuze mu bukyamu uno aliko mumumanyi yaŋŋambye dda abadde yakigambyeko yabadde yagiddeko mama Nyali wandi agambye ogamba jjajja naki mama naki wali naye mugambye kirasima mugamba nedda mugambye tamugamba katumulindeko katutule tulindeko mpaka agambye kummeka agambye sawemu agambye basimbulayo katulindeko wano mukwano 1 hour from now kale neyansiza bannange katusooke tulinde muko tulabe towadde ajati yeka surprise kuba naffe towadde surprise nga mulabeeyo naye maama nange banguddeko bubbi era bannange nze nawadde tufaanagana tufaanagana mulina amatama amatama kuba gano tama gaaki kale katutule tulinde muko naye genda sawa namba nene sawa namba kale katugezeeko tulabe mbanyumiza kibanenge waliwo ekiriwo waliwo ddiiru waliwo akapya kati gwoseguka kimugamba ali awo alagawa mutuuze mangu wansi awulire ekiriwo bannange bw'obanga walootako okubeera CEO nga walootako okubeera business owner nga walootako okwekozesa ng'olinamu akasenteko naye nga weebuuza ninza kukola ki yenasooka mbalaga location bino byaba CEO oba abagala okubeera ba CEO
oba bagala okubeera business owners oba ayagala okubaako waatudde nsooke muleke nfulume emmotoka toseguka tovaawo okay bannange kansooke mbalageko ekkubo lino wano Bulenga. Yeah, this is Bulenga nga wakalutandika olw'Ebulenga olwa Mityana Road ng'olutandise abamanyi wano bw'ova wali mu Kitoogo bw'oba waakava mu Kitoogo wali eri nga waakava e Busega mu ttaawo n'otandika olw'Ebulenga waliwo Shero. Kati bw'otunula eno this is Mityana Road. Bannange ekifo kiri busy. Bannange wali busy. Nga bwe nkulazaawo there is KFC, waliwo Stanbic, waliwo DFCU, waliwo bingi nnyo. Kaakati yes, ekifo kirina parking ennungi, wayonjo, waliwo security, waliwo buli kimu. Kati mujje mbatwale. So guys, abeetaaze bambi, abeetaaze bokka just obusente butini nnyo nga you own a business of your own. Ate otuuka okola. Sedduuka lirina bakasitoma, lirina buli kimu. Naye omuntu abajja kwebuuza lwaki balivaamu. The owner ayina ebifo ebirala bingi by'amanaginga nga bw'okeera n'oteekawo ebiri biiga. Olw'okuba ekifo kimukoledde n'asobola okwongerako ebiri biiga. N'otuuka n'ogamba kati kino kankijjewo. Era ng'abali awo ba CEO beebuuza ennamba ya owner eri ki? Ennamba ya owner omusanga ku +256 752 560 241 njiddamu 0752 560 241 erine ku WhatsApp. Eno nno mutebe ya CEO ogirabye? Wow. Zoom. Kati mulimu buno bu coffee set for your customers. Okitegeera? Ogenda sangamu ebitambaala ebimalayo. Then this is for your clients. Obutebe bwe batuulako. So kati zino drawers zino mugenda okupanga engoye zijjudde wali wonna ne wano waliwo drawers. Kati owuna wano yali akoze nga kano ka area kangoye z'abasajja gosobola okukyusa setup nga bw'olaba ko buli omu aba ne designer zino. Yes, gomesi bagikwata side emu ene wane wali naye yakwata ati eri ate ne luli era nakigamba kati gwe kyuka oba bato bate awo bano tabate security cameras zizo oziconnectinga buconnectings on your phone oba n'oziconnectinga wali ku screen w'olabira okitegedde ekintu ekyo. Eno nayo ogisigaza ate eno neyina ne radio eyina bluetooth you connect your phone ng'okuba music fani mweziri fani bbiri namba ozisigaza lighting kikyo okirabye ekyo. So when you're standing here olengera ekkubo lino wali ku kkubo wennyini nnyini kugambye ekkubo lino liri bize era nga wandiyanguye kubanga tugenda mu season bridal. So mikwano nga bwe mbagambye ate n'ekirala balaga ekizimbe bali kirenovatinga bali kipaintinga. Yes, kiri mu kudda bupya. DFCU, DTB, ate wali waliwo ne Abusa yiri gibalaga ezo zonna bank wano wonna kitegeeza you know ATM zonna weeziri. Kale ekyo kikulaga nti ekifo kiri biza abantu bangi baba bajjawo olw'ensonga ennyingi ennyo endala. Omuntu ayinza okujja olwa KFC n'atwala olugoye, omuntu ayinza okujja olwa Abusa n'ajja n'alaba by'otunda, oli ayinza okuba nga azze kunywa mafuta n'atwala. Era maama olinnye waggulu onsinga obuwanvu banajja asomwanisa sijja kulwana lwekyonwanisa naye neewuunyiza n'oyambala gomesi nga teriimu kikooyo oliko ebbina. Nze ntaddemu ebikooyi bibiri biramba okufunako. Wamma guys kuba ku namba ejo laba ku screen ojje weewiningire a bridal shop ku bbeeyi ya nsekoseko. Leta akambe mbaga yajati.
Assalamu alaikum. Wa alaikum Era ddenya. Era ddenya. Bulungi nnyabo Sibete. Bulungi. Gyebaleko. Mbudde nnyabo. Gendi nnyabo. Akasawo kange temukatwali. Batutumye munnaayo kuleetera ka surprise. Oyo. Naye ne tutakusanga ne tugaa katukulindeko. We bakubiridde. Waliwo eyatutumye n'atutikka wano gomesi ng'eriko ebigenderako ne keeke. Tuulako oba. Nkwagala nnyo jjajja wange. Mukubi. Tuulako wano soke tuula. Omukubidde wanje tukola surprise. Tukola surprise ffe. Ani abibawadde? Uli amutegedde. Amutegedde. Kamukubire. Ezitowa kamukwatireko. Nene nkwagala nnyo jjajja wange. Tuteeke wano ejja kumenya. Katuteeke wano munnange. Nabaga nti no mutwalire. Iye nanga tubikuleetere tukuleetere kakeeke nti olyeko n'abeewaka n'atutikka ne kagomesi kano nga kuliko ekitambaala kino ekya orange. Si ntunge ajja omukubidde. Mama nga neesiimya. Iye n'agamba Era ne jjajja amwagala jjajja. iye omufunye bamuyitaani ndaba erinnya lye nnina. Ye Kudra katulabe nze simanyi kankube ndabe ndabe ajati yaŋŋambye nti noonya ajati Fatuma nga yenze ajati Fatuma Kizito waneeno Nyambe yabiwereza birawo. katulabe waneeno ajati ogenda bambi n'agamba katono naye asaba okasiime. era nsiibye naye ng'ani ono. Akwagala nnyo. Kankube essimu simanyi nangaba akoze kyotasobola ono muzzukulu. Muzzukulu ono jjajja. Obaani Bwe naligambye nga tali kuno. Yakugambye simanyi kankube essimu. Kankube essimu. Awo enjagala gyakwagala mugambye oba nnindira ssaawa mmeka tetutera kulinda. Naye n'essimu gye bakubidde oba w'amasannyalaze nga fe abamugambye akubire tali nawo naye nga tunoonya ekikomyewo. Kati ono omumanyi bannange tunulako wano nga talina netiwaaka. Omumanyi oyo omumanyi oyo mulabe Nasiba naye Nasiba ngokubona ayagala mukulali omumanyi oyo Nasiba just surprise yankwagala nnyo. Kulya buli ku keeke. Nasiba bwoti bwankoze nze ompa essanyu amatama gaganya okudda. Nkwagala nnyo mukwano. Muwe obubaka jjajja wuno tuli naye tulinze. Webale munnaye neyanziza. Sinza gulani munaye sina kyensobola kuwa. Nsaba osiime ku ekyo kyenkoze mukwano. Nsiimye. Bannaye. Mugamba obugambo bwe bw'obadde oŋŋamba nti nno ye hero wo ye muzirawo. Toyanze kuba we tubeera.
tweyanzizza okuva mu buto okutubeererawo nkwagala nnyo. Ontagala nnyo nange era akaabye bambi soke tuwulirizeeko natuwa obubaka Nashiba jangu omulabe mami jangu wano tule wano emabega bwe batuwulira wano booti kiki weebale uno mpadde Nashiba yo jajja kati ngambe ngali bweru Shiba ali mumazi tweyanzizza kuba ku matama webale tuzaalira bamaama batwagala ba anka batubeeredde okuva mu buto naawe webale twagala kale Nashiba nno yatutuma ddanga just ziri 2 weeks ago naye ennaku ze yajjiramu nga zonna ziri booked tulina gye tuba buli lunaku ate nga tetuba mu Kampala n'agumiikiriza bambi byonna ebirabo tuba nabyo olabwe nkusangula amaziga kyenyinza okusaba Allah akukuumire. Amiina ng'ate ndi mulamu kubanga ndi mulwadde. Munnange nabiwulidde baŋŋambyeko awo ng'olabye nabo nja kuwona inshallah onsanyudde n'onsesaamu enseko ze mbadde ndudde okulaba. Nkwagala ng'oli musanyufu eva anti sentunge neyanziza nsiimye saba Allah akuwa emikisa. Kagomesa okalabye ke twalondedde jjajja Kakala kannaabagereka tebabumanyi kannaabagereka ke kano n'ekitambaala saba Allah akuwa emikisa gy'oli byonna buli pulaani zo zikuli mu mutwe zituukirire. Amiina jjajja nkomewo nkulabeko bannange Inshallah ibaddaye ankubye ekitaala kati munkutte tugenda kuweereza Nashiba bali mayi mugenda kunteeka ku TV ntitema tugenda kuweereza Nashiba akukoledde kati fe yatulabira nako online watya nga tetubituusizza kakyova mutaddeko ne mugamba tuli wammwe omuntu wowuuno bannange Shiba Shiba tokaaba ye ng'ogeze bulala ettama kyaka simu bangi kutte bubi sigazze nnyo twala eri nkulaba bambi nsanyuse kale Nashiba mpozi ng'olina b'otumirako wano waliwo abalala mpulira eddoboozi lya Uncle Isma tweyanza nnyo mu kimu kyemutukoledde ne baganda bange mwebale twagala. Amiina tweyanziza gyatunute baseebe naye ate nono naye akulengera abalaba bannange esimu yammwe yeekutte ndowooza kyetaaga ne muggyako ku kamera ne mugizaako. Toka nange Shiba kati bwe batyo kati kibadde era ekifaananyi tekikyajja badde bakulaga maama w'emmende jjajja w'emmende Nashiba ye yatutumye abadde yatutuma dda abadde alaba ku jjajja akyalaba jjajja wuuyo kati omulaba jjajja wuuyo Shifa ye yakutte simanyi banetiwaaka yammwe kirabika yo abantu nayange ngirabane ku TV ngabira ku TV nga baleetera abakadde kati baleetedde ye nti akwagala nnyo omukadde gye ndibadde n'agamba nditwala bingi teyatuuka. Amiina nange maama kikaabye ye
kalungi kamatiriyo bino tebivaamu bino kati mwe mwalonze webale amina webale n'agamba munnange bw'atyo bwazze akugambe nti weebale nditwala bingi teyatuuka nga mwazisanga ndoza nga 10 nga 10 mu kitundu awo 12 kubanga twadde tusimbule ne tubagamba tutya kibadde si kyangu era tugambye ow'amasannyalaze atuyambye abamu ate wano badde batidde nga bagenda kukubira kulabula baani nti bano waliwo ababadde batidde bagambye ng'atiddemu ne tumugaa tukwegayiridde tomugamba Nashiba ye yatutumye katumulinde beere surprise jjajja w'emmende wuuyo omulabye webale kulowooza jjajja we Seguku jjajja Seguku zayamufuula jjajja kati omwagala baleete akambe kituufu baleete akambe bambi ne sowaani wuuyo ninze kulya kokka. Walaikum salam agenda mama. Ndi mukwano tyati baby shine. bageze tama Ndi. Tweyanze gebaleka surprise ka mama. Mwabale kumulabirira gwanyi wange. Kale tumulabirira. Webale kumwagala. Bebo kojja wambuuzizzaako omulabye kale katusale keeke kambasalire wano keeke balyeko wano jangu nyambeko jasi teyanzege omayimba bebi agambye atya yagambye naye gwe otudde awo naye tonnamanya linnya lyange naŋŋamba nze Feeyi obwedde era atudde wano kumpi ne keeke kati mumanyi jangu omuyimbire birthday tutuuse mu kiseera kya swala yes kale naffe ekirungi naffe tumaliriza osaalewo awo naye nga naffe tumaliriza jjajja akusiibudde kagenda asaale jasireeta eno kale mukwano Shiba ate sukaali si mungi yagambye tulya sukaali ngenda kulya kana akatalimu Shiba Wanji jjajja. babayo bismillah webale baby kale bye salamu aleikum ngenze kusaala sukaali si mungi yatugambira kale Shiba bambi naffe tweyanzizza obubaka tubutuusizza ate webale ggumiikiriza Nange neyanzizza buli kimu. kale mukwano katukusiibule bayibali wuuno abadde wamma jjajja akimanyiiko ye abadde akimanyiiko tumusanze bamugambyeko wamma ogenze novaawo ng'akimanyi okuvaawo wano genda mu ddwaliro wuuyo baayogedde kirabika olukwa lubaddemu nga tomutumidde nototugamba ate naffe nga naffe tuwoza tetujja kukubira ojja byogera kaba tulabire ku geeti katolabo yazze okwogera naawe wa mobile money
atulabidde eri n'asanyuka n'agamba nabalabako kangende mbakeberere oba gye bali atuyambye nga tuli ku gate tuli staaka tetwagala kukubira ate nga tutyoyingira kati n'ajja n'agamba kambayambe n'ayingira oyo wamubawumana ali awo nga yabimanyi atumanyi etegeeza mwabitegedde ono yabitegedde kale sweet bye iye otumisinga agenzi abamisinga tukulabyeko bambi webale kusanyusa jjajja webale kumulowooza ate webale kusiima birungi bye mwagala nnyo kuba si buli omu nti asiima omwagala nnyo jjajja mwami wange naye akwagala nnyo amiina kale mukwano bye bye jasi wuuyo gobadde yogera naye neyanza mukyala jasi bannange kale mukwano tukwagaliza birungi byereere mukama kuume gy'oli atakomyewo bulungi amiina nange neyanza mukyala hope kale tujja kuweereza akavidiyo ojja kukalaba kale jajja omulabe wano ng'atugwako kale mukwano bye bye good night kale bannaaye naffe katubasiibule otudde ate mu kibokisi atudde mu bokisi temutuulamu kangireko katini wano noonya nange akatayina gundi icing sugar naye kameraman togenda kumpona webali naawe maze okulya mulye kwati mundekedde ekijulo kino kyonna ojja atwalireko abeewaka kati nammwe mubeerawo tubeera tuli best yawe makindi wali office zaffe gye mubeera makindi awo ku madinisa nange mpangalira wane wange bwejjo tuyitawo era ngambye bano nga tuyita wano emirundi tunywawo amafuta ku Starbucks aye tusalira wano nga tugenda e Masaka ku lw'e Masaka okwewala jjaamwe netuviiramu ebuddo we tuyita kale jjajja katugende bannaaye salaamu aleikum nze nakawombe shifa hope neddira nkima ndi mukyala musiraamu shifa yes kasifa oba hasifa oba siifa gonna ate nze jjajja wa shiba yes Hajati Fatuma tusanyisa okulaba Hajati amiina Hajati Allah kuume bulungi naffe tweyanziza nnyo batulabire kale mukwano musule bulungi ye emmotoka ffe twagirese na wabweru eya bbulaaka gye mulabye wano wali batunda emifaliso twagirese eyo tuleme kusasamaza antwa embeera mojjira eba nzibu kale bye mweraba bannange ku Hosh Fashions mukirabye Gomez mwalonze bulungi thank you so come with us today ate ku Hosh Fashions nenga temwerabira Hypex Studios bali Busabala Road na Janankumbi nga Cobbins Motors okula ebifananyi ebirungi we love you so much nawe osobola totomera gate osobola nawe akagomesa ako kawo omuntu wona akasanyukira aliwa mukwano gwange yanyuse toliyo baby kamuwe ku keke endala bangambye ogendeyo bakuwe ye eyo baby agire nga alya kweyo okiriza ate naawe okibaddemu wenyigiddemu okitegeera maamaani oli mama fe yagambye ogende akuwe ku keeke ye kale sweet you're welcome obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate